Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebisiyaga osobola okubirya ng'oyina n'omukyala. Abedi Bwanika bwongo mmese. Statement yo gyokozesezza sigitegedde. Bwongo mmese omanye mmese zifiira kamasuke kamu akaliwo ku mulembe gwa Yesu. Okitegeera nakati kakyaliwo ke kacyatte mmese. Wera n'omukyala ekitegeeza nti oli talya bisiyaga. Abali ebisiyaga oli ayinza okuba nga talina mukyala ng'amulina ng'ali ebisiyaga kakati eyo si nsonga. Abiryane Bobi Wine. Aba bali Abedi. Abedi bamuzibukula ennyolo. Abantu baffe naddala abavubuka be tuzimba twagala bazimba ku nnono essaamu abantu abakulu ekitiibwa essaamu institutions ekitiibwa kakati eyegenda nnono yaffe nnyo era bw'oluusi mugenda ne mundabanga nga bwe njogerako mbanga omukaawe yo siri mukaawe nnyo. Tuwasa mukazi wa Abedi omumanyi, mukazi wa Bobi Wine omumanyi, mukazi wa Ssenyonyi omumanyi, ku bonna ni gwogamba nti ono musiyazi, ono alina omukazi ono atalina mukazi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the newsroom njagala okubira nga nkwebaza gyokola gyonna ne gyotuusizzaako engalaato olwaliro. Weebale nnyo weebalire ddala. Nzidde niyo okubeera nga nkutuusaako ensonga nga bwe ziba zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate oba oliawo n'ensi yonna okutuwaliza awamu. Ndi ne Julius Kyabe yagendagenda maaso n'okuba nga yeeyanjula ate tusobola okubeera nga tweyongerayo. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa 12 Desemba omwaka tugumaliriza naye ekibuuzo ogumazeeko otya? Bangi tebasobodde gumalako. Dr. Abedi Bwanika enkya olunaku olwaleero akedde ku radio y'obujajja CBS n'abaako ebigambo byayogera era n'akasukira Kyagulanyi ebigambo oba oliawo ebibadde ebitali byangu. Tugendagenda maaso n'okuba nga byonna tubikuwa ate tukonene ku nsonga nnyingi. Ekibiina kya Democratic Alliance wekisinde kye batandikawo ne Mathias Mpuuga Nsamba lwali lunaku lwa 6 I think wiiki gye tukuba amabega ne biba bingi ebyaliwo then n'ensonga endala nnyingi. Omukulu ogamba otya Julius? Ndi wano sigamba abalabi ba Beyond the newsroom mugamba ki? Tuli bulungi era bonna nga bwe bali eyo gye bali bagenda maaso n'okuba nga batwegesa amaaso. Kirungi nnyo ekyo okuba nti mubaawo ne mufollowinga ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'okuba nti tulizimba tuteekako ettaffaali ffe nga bannansi bannayuganda. Kale Julius, Dr. Abedi Bwanika ebimu ku ebyo ebigambo byayogedde byebino wano. Essaamu abantu abakulu ekitiibwa essaamu institutions ekitiibwa kakati eyegenda nono yaffe nnyo era bw'oluusi mugenda ne mundabanga nga bwe njogerako mbanga omukaawe yo siri mukaawe nnyo era twakulaba newali. Abedi Bwanika alemedde ku nsonga y'okugamba nti Kyagulanyi ne banna bali mu kibiina kya NUP. Kyowelo Ssenyonyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti basiyazi. Lwaki Abedi Bwanika yeesiba nnyo ku kigambo ky'obusiyazi mu NUP? Bwongo mmese. Abedi Bwanika bwongo mmese. Statement yo gyokozesezza sigitegedde. Bwongo mmese omanye mmese zifiira kamasuke kamu akaliwo ku mulembe gwa Yesu. Okitegeera nakati ke kakyaliwo ke kacyatte mmese. Okitegeera emmese zikyafiira kamasuke kamu akaliwo ku mulembe gwa Yesu nakati ke kamu ke katte mmese. Kati Abedi omuntu alina amagezi tolina bwogenda kera ku makya tukuze tulaba Bobi Wine ne Babbi. Una agambye nti n'abafumbo baba bali ba bintu ebyo. Abiryane Bobi Wine. Aba bali Abedi.
Abedi bamuzibukula ennyolo bwana Abedi genda bugenzi owabe nti gundi yansiyaga simple genda bugenzi ku polisi ogulewo omusango nti gundi ye yankwata yandepinga yansiyaga bakutwale wali bakukubemu omutuli bakuba mutoki bati ne balaba nti edino kino ekituli tekiyitamu just mapeera gokka wabula bayisaawo n'ekintu ekirala okitegera agende bugenzi akulewo musango asobola okubeera nga aloopa aloope ebisiyaga osobola okubirya ng'olina n'omukyala simba wakati lwakyodduka ebisiyaga era olitakulimbanga kati nze kuba ebyo eyo eriya mwembeera abantu ffe tubasabira ffe tukola tutya ffe tuba deliveringa ekyokubeera n'omukyala ekitegeeza nti olitalya bisiyaga abali ebisiyaga oli ayinza okuba nga talina mukyala ng'amulina ng'ali ebisiyaga kakati eyo si nsonga bw'oba yagala kulaba mukyala Abedi Bwanika ujja kujja ondabe eyo private life yange nze mbadde mufumbo kati kambayambe mbadde mufumbo the last 30 years mbadde mufumbo emyaka 3 egiyise mukyala wange kanyambe mwabe mpulira mwogera mbalaba ku social media ye Dr. Gladys Bwanika Dr. Gladys Bwanika nkiddemu oli akiwulire mulukirumira eyo eri ambalaba mayeze sibiddamu ebyo byendaba mubeera ku social media Abedi natabula yaliwo kutabula butabuzi buli wamu toyinza kera kumwecha n'ogamba Kyagulanyi musiyazi okitegeera tuwoyo omuntu omungu yali asiyazi Kyagulanyi abachallenginze ennyo n'agamba n'abaana bonna abali mu nuupu nti muwase mba musobola ezo embwa zezemu ne zikugamba mbo baabo struggle bagivaako bali mu kuwasa bakola mikolo ninga yabira badda nti bano abankuseera abajega bajja kutwesebako mutuli basiyazi wache tuwasa tuli bantu bakulu wache tuwasa mukazi wa Abedi omumanyi mukazi wa Bobi Wine omumanyi mukazi wa Ssenyonyi omumanyi kubonna ni gugamba nti ono musiyazi onaina omukazi unatalina mukazi asobola okuba bayise abana ba Abedi obamanyi lindako tubijjemu okwebuzaabuza olina omwana gwomanyi nti ono wa Abedi nti wa Dr. Abedi Bwanika omuyina ebbanga lyomulabidde kuba tumulabye ejjo Ssenyonyi gwe tulabye ejjo tumanyi nti alina n'abaana tubalaba alina n'ebifaananyi tubiraba Bobi Wine tumulabidde ebbanga n'omukyala we n'abaana be otegeera kati Abedi atalina mukazi atalina mwana the newsroom mwebale genda maaso n'okuba nga mutugoberera awo wennyini katuveeko mu bulango katini ate we tugenda okuba nga tutandikira abantu baffe naddala abavubuka betuzimba twagala bazimba ku nnono essaamu abantu abakulu ekitiibwa essaamu institutions ekitiibwa kakati eyegenda nnono yaffe nnyo era bw'oluusi mugenda ne mudabanga nga bwenjogerako mbanga omukaawe siri mukaawe nnyo era twakulaba nawali nga mulimukoza nti ekintu kyonna ekiwakanya Katonda mbamanyi nti muleese ekisiraani ku Uganda kasi abantu batandika okulya ebisiyaga kasi abantu batandika okukola ebintu ebiwakanya Katonda mbamanyi nti tufudde ekyo kigenda kufuuka kivume ku ggwanga lyaffe kakati ffe mu nkola yaffe eno eya Democratic Alliance abantu tujja kubabuuliriranga tubagane nti bannaye wano sente twetaaga sente okusobola okutambuza ebintu byaffe naye tugenda ate kutunda tetugenda sente zekyo tetugenda kwetunda bwetuuzi tweweeyo tugende nti bannaye tulye ebisiyaga kubanga twagala sente kakati ennono yaffe nnyo ntemyetemye kumiramu emitonotono nayanje ensonga zange 3 nina 10 era ngenda ziteeka mu kiwandiiko esooka ya bisiyaga nupu nagiwandiikira ddala ebbaluwa nensaba pulezidenti w'ekibiina nabukulembeze ku nsonga y'ebisiyaga muveeyo bukuukubira mwogere wawe tuyimiridde kubanga nabalaba mu kino nembalaba mu kino nengenda nga mbabuulira we nabalaba nine Julius Caesar Chabe omukulu Julius ongambye nti Abedi kyali mu kugezaako okubeera nga akola Kamasu nga bwe katta emmese mu 8 bwe kakyagitta ne 224 Abedi omulaba
yali mu DP eyabakawanga Semwogerere nze nzijukira abe gundi Semwogerere nga amaze press conference gye yakola mu kinana nga Obote amubbi akalulu okitegeera nenda aba Abedi baliwo nga bavubuka nenda ba press conference gye yakola Semwogerere mu 96 yali 98 akaluka 96 okitegeera nga ba Abedi we bali awo yali yakujja kutika microphone kali kala Sonic Semwogerere nga ayogera nga agamba abavubuka mukakkane akaluka wedde tetugenda kuba nti tutekawo embeera y'okwekalakaasa nga kuteka microphone buno bwala Sonic Semwogerere kawanga Semwogerere nga ba Abedi we bali aba abankuseeri ne balwana Semwogerere aba abasajja natujja 2 gumu nga tulesa reform agenda ya Dr. Besigye ne banne ba Miriam Matembe bano bani ba Mugisha muntu amanya Mushega Abedi najje ne yesimba mu 2 mukaago ogwasooka akalulu Museveni nabba akalulu buli omunga we yabiraba Abedi najigena najulira n'agamba nti Besigye yajulira Abedi lero agamba teyatubba ngo mukubanya simbawo Museveni nga bajulize bayina abamuwolereza nga Abedi yawolereza Museveni nti omusajja yatusinze bulungi bannayi nenga akaluka bagamba naye nedda Abedi olimba akalu naffe tulaba kabaddemu ebirumira Abedi nga awakana agamba akalulu kabadde kawenkanya kati oyinza okuwakanya nze omu kwaba abakola ki kati yo Abedi bane gwenjagala mulabe Abedi agenze n'agamba mbu Museveni teyabbi kalulu nenge ensi yonna n'abantu bonna okuva ebweru bagamba observers akalulu tekabadde mazima na bwenkanya kati Abedi gwe mugamba nti yayagala okujjako Museveni bana abasajja babaddenga mu comfort zone ya opposition nga baliwo kulirako nsimbi Kyagulanyi okuva lwe yajja tugambe Bobi Wine abikudde bantu mu maaso abikudde amaaso g'abantu kati goloza lwaki bali mukulwana Kyagulanyi nze nagamba bali bagulawo ekibiina kyabwe ekyo tekya Democratic Alliance wano weekend ewedde nenga sokolendeko before no okugulawo ekyo basooka kwegatta ku Kabuleta Jozi ne bakola bagiyita batya is it Hope Alliance something like Hope Alliance abo nagamba those are political madigidi what does madigidi mean mukusere kyotankole those are political madigidi kati baberewo eyo tiddi yasooka kuba yawo n'omusajja waffe Wekatomi giri baati bali baseka ne bagenda bonna babankuseere ne bayingira tiddi balwaki buli ekibiina ekijja bakibeeramu political madigidi babukire tokota bagala kusigalawo bonga teba eimu yaabwe tebanko yakujjako gavumenti eno eimu yaabwe yakubeera mu gavumenti kubanga bafuna ssente kulemezaawo omusajja kati ze nakugambye weekend ewedde balaunchinga ekibiina ku bigambo 1364 oyo mwami yayogera mpuuga yayogerako ebigambo 7 ku Museveni ebigambo bisalire byonna byali byakuvuma Kyagulanyi na Nuupu speech ye nagibala yonna ye ne banne ne bampu ne ba Abedi bonna nga byayimuka bamabikke bonna paka omwana we yajja n'apama mu kintu kyabwe n'agamba Abedi of the same feather me a thief she is a thief eyabba akasimu nawe ebitaano nabba akasimu yabbe ebyeno kati mutulonde mutwesige tubabbe kati kino ekibiina kitabakalira ddembe ly'ababbi kino so kibiina kyayabufuzi mu kujjawo Museveni kibiina kuwa babbi ddembe Bobi Wine yajja ababbi tabaagala yakulaga nti ono mpuga yabba ffe tetubba ffe kale mutuyisa abanywi b'enjaga tukkiriza kuba twali tuginywa nga buli omu akimanyi si musango kuba bangi baginywa naye nagireka naye ffe nga abanywi b'enjaga tetukkiririza mu bubbi toyinza kubba ssente z'abannansi ezo statement za Bobi Wine zeyakola kati tukutte ng'obba ate no tuyita abanywi b'enjaga nababbi kati tugambe nti ekyabedi ovayo n'agamba basiyazi abanywi b'enjaga kuba ekyenjaga kati tebakyakesibako nnyo naye kati busiyazi bagezaako okubeera nga bajjawo kiri eri ekyagala okulaga ensi nti bo be baali abatuufu ennyo anti kati abo abaami obalaba babadde mu mivuyo mingi oyo yennyini Abedi be bamu ku babba ssente simanyi baleesa embuzi ez'obukadde 5 embuzi obijjukira ezo sago ozijjukira yagenza alimbye mu State House mbunze manyi nnyo ku byobisolo ndi musawo wa bisolo tuleete embuzi ez'olulyo tuziwe abantu bazirunde embuzi ey'obukadde 5 batakoze Uganda bakizaako yali ya milioni meka emmese ya milioni 8 kati no yowe emmese yensobola omukkiriza kuba ezo emmese ziba za bbeeyi mega lwaki tolundayo ku mmese
Lwaki tolunda ku mmese naye bano bo babaddengawo nga ebyobufuzi byabwe byakubuzaabuza nakubba kwagala kulya kati bafunye omuntu atali muyala kuba Kyagulanyi yajja mugagga ekyo buli omu akimanyi teri kyogenda kuvula na Kyagulanyi nti nyumba agizimbye kati yagizimba dda nga wa myaka 23 olondoba mu bigambo bya Miriam Matembe agamba nti bangi ffenna abali mu opposition twegomba Bobi Wine byayina. Yes, yajja ina buli kimu yayingira parliament yamada y'emyaka 3 n'alaba beno nti eno yafuuka clearing house bakuliyaringa eyo bukiyaringi ziddiiru n'avaayo n'agamba kati kanneesimbe ku ntebe ennene bonna bamwegattako nga baagala amasannyalaze kuba bonna bampuga baali tebadda ono omusajja ow'ebisiga ebyasala Lwera yaani ye Mbidde Mukasa Mbidde yali bubi mpuuga nga muli bubi era ekyo ekisanje mpuuga yali akisudde nga takisobola ng'ono Mbidde amuli bubi mpuuga yafuna obululu bwali bwa 12 Mbidde yafuna obululu bwali mu 7 naye nga ono afunyirwa kuba nti eri sympathy y'omuyaga buli ambulera tiikinga kati ambulera wagidduseemu omusajja mpuuga tebakomawo by the way mpuuga president kati agenda kwesimba okubu nze nakugamba nkusiba akakadde kamu mpuuga waafuna 2%. Wasiba kakadde kamu nakugamba nkusiba akateke ku line ya kase ku line yange twalina wana abasajja ababadde ab'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda naddala mu opposition okusinga ku mpuuga nga balina amannya gaabwe gali clean njakuwa omusajja asooka Sebana Kizito yafuna ssente ze ku mirembe giri emikadde yali mugagga alinawo ebizimbe ku Shua House au ku Bombo Road waliwo Shua House agazimbe gangi gabadde nago mu Kampala alina amataka mangi yenanyini Statewide Insurance Company Swiko omusajja abadde mugagga kuva dda ku mirembe gy'abo Bote Baamini Sebana we bali bakola business eziri legit tebabbako mu ssente za government tebakwatako mu ssente z'abannansi okitegeera naye yeesimbawo oba yafuna 1.8 oba 1.4 ate nga Abaganda baali bamwagala bagaye waffe banayise bana waffe mawo nga yana region ya North musajja w'engulu niyafuna oba 0.9 kati mufuza tugambe Kyagulanyi nabe Masaka tebasobola mulonda wanje mpuuga nabe Masaka tebasobola mulonda abenyendo mukunwe basobola okomya wabe bakulaze nti ekibiina kyabwe kirimu n'obusosozi kirimu Baganda bokka abantu tebatta kyayagala Kyagulanyi gwe bavunaana buli kimu nti simanya balubongo ya Abanyarwanda bakolera Museveni ye yasomesa Katana n'asomesa balubongo ya beba secretary general banupu bebali wali eri mu kusalawo omuntu ayogera ekyaba musiru Bobi Wine project ya Museveni Obote yaweerera Museveni Obote yaweerera Museveni kyo buli omu akimanyi buli muntu yasoma akimanyi nti Obote yasekendenga Museveni agenda okusoma Tanzania n'agamba Nyerere nti kana akavubuka mu kampere ekifo mu university kasome Obote kyalobera Museveni okujjako Obote nga yamuweerera kati gongamba otya nti empute ngamba nti Museveni yaweerera Lubongoya mu Lubongoya tayinza kujjako Museveni ng'Obote yaweerera Museveni n'ajjako Obote Gaddafi yajjako kitaawe yaliko jjaawe egyo mitwe mikalu omuntu akugamba ekyo omutwe guba mukalu Gaddafi yattako jjaawe n'atwala obuyinza ngabe okungamba nti Museveni yaweerera Lubongoya yaweerera Katana yagamba Museveni tamuweerera tamuyinako na Oluganda lwamuyinako luli munti bonna banyankole aye namani agamba ne Museveni sina munyankole ekiri awo si munyankole pure Oluganda lwe balina ku Museveni lwakuba nti Kabila emu batulage Museveni bajajja be babiri we babazi tewaliiwo oshegera kati embato okujja n'ekugamba mbu Lubongoya tebasobola kujjako Museveni nga ye yamuweerera oyo aba musiru Museveni agende Tanzania n'ayingira mu University ya Dar es Salaam ne beekalakaasa nimu kubakuliramu okwekalakaasa kwa university ebiseera ebyo president najja oyo mwalimu Julius Nyerere namugana ne kati gwe musajja golina musajja munaku munkuseere toyina waye wammwe wano okitegeera president yatukubira essimu n'atugana tukuwa ekifo kati gwe ate okulembeddemu okwekalakaasa n'amugamba mbu yes nze ya muno nti Tanzania ni batamwe pan-Africanist bigambo bya Museveni geno soma akatabo ke Sowing the Mustard Seed original version muve ku buno bwe second third edition we bayozaamu nga bajjamu amazima agayogirwa nga tebategedde bayogera amazima nga tebategedde mukasooka first edition Sowing the Mustard Seed aliyogerera Museveni ayimirira n'alaba president mukamwa n'amugamba sebo ya desiri mu Tanzania sitekeddwa kwenyigira mu nsonga ze Tanzania batamwe pan-Africanist okitegeera ndi mulwanirizi wa ddembe lya muddugavu
omuddugavu nainawo abanyigirizibwa nsobola okumwegattako n'agenda ye Mozambique waliyo kigundi bakiyita Frelimo Front for Liberation of Mozambique okitegeera abasajja baliyo bano basamora mako nga balwana kununula nsi zaabwe okitegeera Museveni n'abyegattako najjawo ne bagoba obote kati empuuta ekuŋŋamba nti Museveni yaweerera Lubongoya mbutasobola kumuggyako ayo oli musiru oyo aba ategeera okitegeera oyo aba akulimba alina kyayisaawo kirala kakatudde nti omwana Kyagulanyi alina amaanyi mangi bagezaako kumutema nteega gwe nokola ekibiina ngo ate mujjawo obufuzi nga te muli ku munnamu gwe mutega gwe mujjako Kyagulanyi yali mugezi nnyo yakugamba Mukama Katonda nyamba yagamba nze nsobola okulwanyisa abalabe bange naye emikwano gyange emikwano gye kati bano bonna ate yali mugezi yabawa bandigambye nti omusajja mubi yatumma naye yabawa beerabisizza bokka kati kugamba naye alinga Museveni tatta abantu akuwa mugwa ne weetuga yamuwa emmeeza yamuwa ekibiina namuga kati yegwe secretary yani vice wange mu Buganda namuwa n'ekyobwa commissioner namuwa nga ye lead of opposition be yakola wabiraba okitegeera bakwata wana abaana ba Nuupu Kalangala eyo entry juna ina gye bakwata Kalangala Mpuuga nga ye lead of opposition kiki yakola ensonga yazoogerako mu parliament yazoogerako omulabako olunaku n'olumu mu kkooti nga bagenza okukiikirira abantu abo Mpuuga bakugamba ayina ekibiina ky'abalooya kampuni y'abalooya naye looya diwe yali akiikiridde ku baana abo wamulaba kuba Seggirinya lwe bavaayo okitegeera nga bavaayo so si mu kkooti teyafunayo na lunaku n'olumu kugenda mu kkooti awulirize kati formation ya DA yaki DA erina kyegenda okukyusa ku byobufuzi oba ku bibiina ebirala erina kiki ekyenjawulo kyerese ku bibiina ebirala bakiyita ddungu ayizzi naye munkuseera ojja kunkubya empya olunaku olumu ewa Besigye nga balowooza Besigye amaanyi takyayina okitegeera ne DA we yatandika Democratic Alliance yadda yes bademanyi ono talina amagezi gasobola kukola kintu kipya tagalina yakola ebibiina byonna yakola ssuubi nebalema ne bateekamu bannambooze biki netabaako kyekola kale tutandike ku DP Block kati bakugamba kibiina ky'abasosozi Abaganda abasosozi kati nambooze abuuka bakomyawo Kabaka yekka wamma okitegeera ekyo ne kigaana nambooze abuuka atya mu kantu kano nambooze naye ali awo opportunist mulungi she's a good opportunist alaba omanyi emikisa wegiri olaba kati ffe abavuga ennyonyi omanya nti kati cold air is denser than hot air is denser than cold air nti ennyonyi edduka nnyo mu mpewo ennyo eyokya ebuguma okusinga mu mpewo ennyo hot air is denser than cold air kati kyeki kye bakugamba nti bakugamba amazzi ga olaba ice lwaki ice afloatinga ku mazzi nadda kungulu ate nga abazitowa kati namboozi kyakola ye abaala n'amanya nti kati wano wetugenda namboozi naye yali asaze eddiiro ng'agenza ewa Maama Mbabazi agenda okulaba kati ng'ate basika Besigye kumuyingiza mu Democratic Alliance TDA eya Bukenya kati Besigye agenda okubalabalamu nti kino ekintu kye bali mu kutuyingizaamu si kyakuggyako mufuzi kyakutukwatira wamu kutunafuya n'akiddukamu era eyo meeting njijukira nagirabako n'amaaso gange abaana abadde FDC bajja ne bakwata Dokita Besigye ne bamusika mu meeting ne bamugamba ssebo ffe bw'oba ogenda mu bino ebya TDA tetugenda kuwerekera mu kalulu bamusokoleyo lwampaka ne buklipu musobola obunoonya kuyita nti kwebuli ne bamufulumya abavubuka ba FDC naye omukwano gwange bamuyita Naluswa Anthony be bali ku secretary yetawo ku enajja nankumbi nga babeera mu zi office ezo ne bajje ne bamusikayo ku mpaka ne bamutwala ne bamufulumya ne bamugamba tugenda kuwagira nga Besigye Kano Wareni Kiza Dokita so singo oli muguli omukago gutategeera kati bano bonna bazina amazina ga Kisaanyi oyo Mpuuga
ne banne baseggona bakuba seggona sikyamulaba okuba bamukubba ekikumi bakanaabe yabula nga nziku omanyi enziku okyagirabako nakutwegatta naye enziku tekyalabika abaani ali kusonyiwa oyo seggona yabula nga nziku okuba bamukubba bakanaabe be baali ku kibiina kya oyo omwami amama Mbabazi naliwo enakivubo we bakironkingira nakivubo bonna ne bajja nga bazina amazina nga bazina n'obuvidiyo weebuli ne bagenda kati Nambooze ne n'agenda naye Nambooze abantu b'emukono yali mu lukuŋŋaana mulaale ne bamugamba madamu teacher kovudde mu dokita tetuddi naawe tetugenda kuwa kalulu Nambooze amala okulaba nga Mbabazi batandise olwo Mbabazi yaleeta etteeka lya Public Order Management Bill nga naye bamukutte yali Mbabazi yali Mugisha mu Mbabazi amama Mbabazi yaleeta etteeka lya Public Order Management Bill nga limukutte omusirikale amugambye ssebo ono togenda kwogererawo fuluma ne bajjako n'ebizindalo ne bamujja ku stage ku kituuti waggulu ne bamusukako akazindalo ne bamukasuka Nambooze n'agamba olaba noono kadde we tubadde tulinako we tulowooza nti yali super minister agenda kwogera bwogeza ebintu bikyuke tekigenda kusoboka tudde ewa Besigye kuba oli abadde mu lwanyi awo tyagasa aba yatabuse dda kyekiri omusajja kyeyagamba in politics there is nobody tall enough to see the future Mbabazi yaleeta etteeka lya Public Order Management Bill ng'amanyi liri mutaliza ng'amanyi ligenda kukwata balala opponents ne kati yatuuka naye ng'afuuse opponent w'omuntu nga naye lirina omumukwata kati ne baddukayo ne bakomawo ewa Besigye bannambooze kati kiki kyenzimba nti ono omusajja gwe muliko mpuuga ne banne bazze babuukira buli kimu banoonya wali masannyalaze bo ekigendererwa kyabwe kyakwekuumirawo kuba nti balina bafunira akasente kati ajja Kyagulanyi ajja era Kyagulanyi namunenyamu kuba abantu abatandika people power baali bantu batono naye era ne simunenya nnyo lwansi we yagenda okubalabalamu abalimu ng'abayivu nga batono ng'abaana abasinga Yesu babadde bafuutu soldiers bakubye emmundu naye nga ebitabo ewa buli kimu ne Museveni yakikola yajja mu gavumenti ng'abantu bayina tebaasoma bahaji nadduli kale bambi mukama abasaasire nga tebasobola kukola gavumenti kiri awo ng'asobola baba bifofufu biralalala naye nga ate yandiyagadde nnyo babeere mu gavumenti naye nga tebalina kye bamanyi kati ne Bobi amala okukwata ekintu kye people power efuuse y'amaanyi ng'abantu bayinawo bonna ba Edi Mutwe bano abaana be twabeeranga nabo mu Kisenyawo mikwano gyaffe ng'abaana babadde n'omutima bayiyewo omubiri naye nga tosobola muteeka wali nti jangu tugenda kati kuyingira palamenti tugenda kwetaaga abantu kale ababaddeyo kuba ekyo gavumenti zonna zikikola ne Mandela we yali amaze okuwamba obukulembeze abazungu teyabagoba kyovola aba South Africa banyigira nnyo Mandela nti baali balowooza ke bakutta obuyinza bagenda kwesasuza bano abazungu bye babakola bamugamba kimu oyo omukyala gwobadde naye tomuddira mute mu divorcing Winnie Mandela kuba yakola ebikolobero biyitirivu nnyo ku bazungu oyo Mandela Winnie Mandela bayokyanga abaana nga bakitanga necklace nga bakwambaza ekipiira gwe basuubira nti okulagana n'abazungu ne bakwokya kati yakola ebikolobero bingi naye nga mu byonna kyali kiruubirirwa kutaasa ggwanga kununula nsi mu lutalo buli kimu kikolebwa side zonna zitta it is not only one side nti yetta ne bano batta kati mu kuta Mandela ne bagamba oyo omukyala togenda kubeera naye tekabalero kalungi eri omukulembeze omupya mukyala muti era namudivorcinga munne namuwasa onuwe yamuwasa yali bweno bazambiyo bazimbabwe yawasa mukyala wa Mandela ne Mandela nafuna gwe yawasa eyo president omunkusere kakati kati mbadde nkyakulaga nti Kyagulanyi yatuuka ng'alina obuzibu ng'alina okubira n'abantu bagenda okutambula nabo bamanyi system bwebadde etambula kati kwe kuleeta bano abayaaye zino enkukunyi ze yajja nazo enkukunyi ogyambalira mu lugoye nga tomanyi tegenda kuluma nekuswaza notuse ku mukolo nolaba omusajja nga yeetakula enkukunyi ng'eyingidde ne bakulaba nga weetakula kati yajja n'enkukunyi nga talina kyakkola naye ng'amanyi kabeeka abantu abalala bazimba kyobola abakola n'ekibiina essomero erisomesa bannabyabufuzi nuupu sikuulu ng'ovudde ku yekyankwazi school of leadership okitegeera ng'ategedde nti bano abasajja betubadde twali tulina okugoba bano abasajja abakadde bonna bangi bamunenya okuba nti yaleeta Kasiyano Waddiri mu kalulu ka Arua by election n'akomyawo Waddiri omukadde nga waliwo ate abavubuka abaaliwo okitegeera
ekyo byakinyonyola nti tulina abantu betwetaaga nti tujja kukola nabo ne Museveni wali awamba gavumenti era yakola n'abaaliwo mu mirembe gya Boboti ne Baamini abo ba Moses Ali si wa junta atandikidde mu gavumenti ya Museveni ababaddewo okuva ku colonial government ate n'abali mu gavumenti kati abamu abasinga bajje mu opposition bannabanja babo banita mon abavugi eno kati waba yabawo omukisa bakole bonna bonge ebigendulwa byabe byakubeezawo omwami Museveni okitegeera mwe temusobola kunenya Kyagulanyi goba buli muntu waweewo omukisa tunenye bo bennyini tunenye bano abalyake abali benguza ababbi okitegeera kati zesiza kuddawo n'empuliriza bigambo bya Abedi Bwanika ng'omuntu Abedi alina nnuguye endala nnyo Abedi yandibadde asiima bano abantu abatasiima be bakuleetera okugamba nti olina kuyamba muntu bebiri basudde bye yayimba nti ojja kunyiiza Katonda ng'oyamba beyamma byonna oba omunyomeredde omukolera pulogulaamu bo bye yasalawo bajeere ate gwe bapangira ensi wasanga Abedi yaddiba ensi yamugoba ensi yamurejectinga yeesimbyewo kuba pulezidenti emirundi ebiri bimulemye okitegeera nowa MP buganye gwe n'omuendosinga n'omufukako amafuta n'afuna kalira byakola kati akuliddemu olukwe yakukuba ogenda kunnyonnyola kakati nga tumaliriza ensonga za Dr. Kanokiza Besigye agenda alirasa kukulu mu komera munnamateeka omunnakenya Ruth Karua bamugaana okubeera nga afuna working permit mu ggwanga lya Uganda Kenya no bana Law Society ya Kenya never days ekiragiro tekyali munnamateeka munna Uganda akkirizibwa kolera mu nsi yaabwe anti kati bano bagenda ne bakola ebintu nga tebamanyi repercussion yabyo kuba naffe abaliyo eriye walala okitegeera kati twali wano nga tuli ku Kyamabira amabegako yali 25-26 saga y'amabira ne bagenda omukyala bamuyita Beatrice anywa kati oba takyanywa simanyi naye luli yali anywa Beatrice anywa na yakulemberamu olutalo lw'amabira kutaasa mabira abantu ne bakola effujjo ebiseera ebyo nali mu senior 3 twatoloka ku ssomero ne tugenda mu kibuga naffe tutaase mabira twekalakaase tulaga obutali bumativu ne tukwata ebipande save mabira okitegeera naye abaana bakola ekyali kisukkulumu ekitali ku pulani okuba amaduuka g'abayindi okubakuba bonna abo ne babba amaduuka gaabwe ne bagaluutinga twalinawo omuyindi yalinawo edduuka awo nga ku Giant Eagles nga muyindi ne balikuba ne balimenya ne bajjamu amasimu gonna ne bukyajja ne bu ediseti ebiseera ebyo byonna kati ne babagamba naye kati mwalowoozezza ku bannayuganda bameka abali e India abali ne malwaliro betusindika okujjanjabibwa abali mu kusoma abakola ne business abali ababeere mu balowoozezaako kati ekyo nga tukitowoozezaako kati ne wano mu byobufuzi bakola ekintu nga tebalowoozezza ku kiri eri Kenya gye mugaana munnamateeka okujja okuwoza wano emisango ne muteekawo obukodyo bungi yes kya bulijjo kyaba ateekeddwa okufuna ebbaluwa okumukkiriza okuwoza wano naye kati bwe mumulemesa n'ebbaluwa ne mugiremesa eri mu mateeka mufudde ku economic ban Kenya gyesobola otussaako kuba Kenya yasalako ku luguudo olwo ng'ebyamaguzi tebiyingira kyosimanyi oba bakijjukira ne tukaaba amaziga mulina wemusobola okuyisiza ebyamaguzi ewalala olugero luwanvu lwe Tanzania temusobola kitegeeza kijabba kiba affectinga nti waba baleesa amafuta nga gayise Tanzania ebimotoka kati biyita Tanzania kilometers nyingi okitegeera okuva e Mombasa paka Kampala kilomita ziri mu 1200 ekyokulemesa Karua okubeera nga awolereza Kizza Besigye kirina side effect y'amaanyi nnyo kirina kinene kyekikosa Uganda kitukozesa ddala nnyo zino entalo zetulwala ffe nga mu byobufuzi tuziteekamu obusiru zikosa nsi kati mu 1900 yali 75 awo 76 twalina obuzibu bw'abakatonda solars awo mu Karamoja eyo nga Abannakenya Abakikuyu bajja ne bayingira paka mu Uganda ne babba ente z'Abakaramoja ne bazigoba ne bazizaayo kati Amini yakwatanga ennyonyi naawe ab'amagye bayisangayo za helikopita nga babagoba ne babazaayo nga ziba zirawunawo ku booda okitegeera nga zirawuna kati abaana ne bagoba Abakikuyu ne babazaayo paka mu Kenya nga kuba Kenya zijja zibakanga zibatiisa
nizibavuga nizibazzayo kale abasajja bavuga kilometers nga 10 ndowooza 3 paka mu Kenya munda enyonyi nezigwamu amafuta ne communicating nti banna yafandi enyonyi zigenda kugwamu amafuta naye tetusobola kudda mabega tukole tutya tujikube kigwo okitegeera omusajja ng'agamba nedda tekisoboka tugenda bakwata era tubatwalanga bawambi lwaki bayingidde airspace etali yaabwe namugamba mukama wange badde ensobi naye babadde bagoba baki babbi bammwe bajje ne babbe n'ente n'agamba abo tubakutte nga sindikawo abajje mangu mangu bajje gabakwata ngaddamu mukubira essimu nga mukama wange nkusabye ogaanye naye oba tutadde bantu bange mu ssaawa 2 ngenda kwokya Mombasa amini nga wamugamba nti oba tubatadde mu ssaawa 2 ngenda kwokya Mombasa onagamba osaaga ate onaayitawo okujoocha ssaawa 2 wezagwako jukira twayitwa akafuna zimigi zi F yazali zi F35 uba nga zakajizali za Russia USSR Soviet Union ngetuwadde ennyonyi nga amini ye kazi ina ndowooza wano mu Africa oba ne Libya ne South Africa yali eziina ne kati wano mu Eastern Central nga tebazimanyi nga nabo tebamanyi amini wowe yaziisa nga zilikuwa tebazitegeerako amini nga sula zimigi yes 2 nga bagamba mugende muziyise e Mombasa mu kibuga Mombasa muziyisize ku altitude ya wansi mumale mukomewo abana basula migi omanye dobozi lya migi ekyokulwanyisa kyeyina ekyamaanyi dobozi migi bayisa migi e Mombasa nga ziri ku altitude ya kizimbe nga walaba mapeera wali nga ennyonyi wezitambulira 2 weziti eddobozi lyokka abasajja abana Kenya ne babuna emiwabo ne bafuluma amayumba ne beeko nti omusajja atusse kuno yakubira amiragamba mukama wange toyokya kibuga kyange ensonyi wansa nga nabo tebazirabangako naye nga amini aziina so kino kituwaki ati ebyobufuzi otubikwata obubi bisobola okutuleetera kati we mwakwata Besigye ng'ali mu Kenya mwe bannayuganda mumukwatangani okitegeera polisi ye Kenya gamba nti musanze president Besigye mu Kenya ne Mundu Kenya yeyino muvunana kube musanze kutaka lyo n'ekyokulwanyisa kitakkirizibwa kati bakwata ku security ku kisaawe yafuluma atya eggwanga ng'ayita ku airport nga tabi kati ebyo biswaza nsi kati mugezaako okulaga nti airport yaffe eri wiiki nnyo eri wiiki nnyo security y'oku kisaawe nti n'omuntu asobola okuyisaawo emundu ogimanyi olaba obeera bubeezi na bisumuluzo ne bikaaba kali ate emundu erimu n'amasasi bagezaako kuzimba kulaga nti ensi yaffe njega nnyo nti emundu esobola n'okuyita ku kisaawe ekya twalabako Bobi Wine n'abakulembeze abalala Bamugisha Muntu bonna opposition nga beegatidde wamu ku parliament nga bavumirira ekikolwa kye bakola ekyokutryingira abantu abatali bannamagye mu kooti z'amagye issue eyo ogyogerako ekyo bazenga bakyogerako kooti y'amagye yakabeera n'abalamuzi babadde waliwo oli eyafa bamuyita linnya ndyerabidde kati guti akyaliko oba yavaako bamukyusa yaleka yavaako oli liisomoja ono wano aidimani yali ani tumwine eri tumwine gwe nasooka okulaba yali owekitengi ye mulamuzi gwe nasooka okulaba wa General Court Martial batwayingiddeyo abantu bangi okitegeera naye kati lwaki oŋŋamba nti Besigye n'abaana bannupu bomu batwayingira mu Court Martial nga Jamiru mukulu yawozesebwa mu kooti y'abantu President Museveni yavaayo n'afulumya ekiwandiiko mu wiiki eno ng'agamba ekyokukozesa abantu nga bano kimuyambye nnyo kubanga obutujju bwali buzze nga bungi n'abantu abakozesanga emmundu n'ebyokulwanyisa nga bwe babasa mu kooti y'amagye ejjayo kiri eri ekituufu n'okubeera nga mu ggwanga libeera n'obwerinda obw'ekika ekyawaggulu ekyalimba olaba kati yalimbamu olaba Abamerika baali balina okukola ku nsonga y'obutujju baali bagirwanyisa balabanga amateeka tebasobola kulinyirira amateeka gaabwe ag'ensi okitegeera okutwayinga abantu mu kooti ezo ezisaanidde ku bo ne bakolayo ekkomera lye bayita Guantanamo Bay gye babasibiranga bali nabo bakyagala ensi ogiwa ekitiibwa n'ogamba amateeka gasigale nga gakola okitegeera Museveni yenna gy'asobola osibira abantu bano n'abatwala oba emijingo tulina akazinga bakayita mijingo twali tukalwanira ne Kenya no Manizilandi
kali mu Kenya kali mu Uganda tetera inako nyiniko oshegera katoyinza kwata abaana bosanze bambadde bwambazi t-shirt ya red na hakofira akamyufu no bateka mu koti ya maji okay kitegeera kale nga tumaliriza tumbe umbe ebyobufuzi byo we biraga bigenda kubeera nga si byangu era bannabyabufuzi bonna nja basaba mubenga kampu zammwe muzikontrolinga obusungu bungi kampu ya Mpuuga ogiraba obusungu bungi kampu ya Kyagulanyi yo ogiraba naye ewera tulinayo kampu y'Omutabani ebadde ng'esiriseemu erina ababbi yo erimu babbi ababbye nga bo balowooza okusigala nga bakyali balamu n'okuma omunyago gwabwe balina kubeera mu eyo nkambi eya Jeno mwebali tubamanyi kitegeera katulina ono omusajja gwe bakato okuva mu kkomera eyabba ogamba ono ogundi ono alinga omuzayiza Kifule bamita Kifule mawandi okitegeera kati kampu eri nayo erimu nti ababbi nga bwolaba eno birds of the same feather tulinayo neya Museveni muzeeyi yakulaga akomawo muzeeyi tova ku maini naye akulaga akomawo kati munnayuganda gwe wenna anaalonda anaagenda okwenyigira mu byobufuzi akalulu kateekewo olaba nti kati ensi yo oyamba nsi yo abaana bo kuba kati ensi olina wootuuka kati nga gwe mukolera generation eddako mwenge ekyammwe kigaanye kale tweyanza Julius mbasiibudde amina beyond the newsroom nze Deni njagala okubeera nga mbebaza mwebale kubeera nga mubaddeko okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano njagala okubeera nga mbasibula bigambo bingi byogeddwa naye londobamu 1-2-3 ebikubeeredde ebyamakulu ebigenda ogenda maaso n'okubeera nga bikuyamba n'okuyamba obulamu bwo kwoteeka ate ne famire yo n'obulamu bwo obw'omu maaso nga bweyagala okubeera nga obutambuza akuuma yatekumira mpeera mbagaliza bye munjagaliza musubscribing ate musharing information munnange etuuke ku muntu omulala ali eyo eyinza okubeera nga kuggwe tebadde useful nenge eri crucial kwoyo munno gwogenda ogisharingira kale bwetyo bwe tubatadde ne weeki wegenze maaso n'okubeera nga ayetambula ate tusisinkane mu wiiki ejja tulebe ebirala nga bwe binagenda okuba nga bitambula wendi nnyo okuba nga mbaweereza kwoteeka munnange Julius Caesar abankumire tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.